njagala stay informed, kozesa department ye kuyambeko okuwa abantu abala ekitiibwa, most especially the person of Dr. Kagabo Twaha. Okitegeere nti bw'obanga oyina by'ologootana, please don't come, and most especially bwe kiba nga kizze profession yange, tojja kujja nga woobawooba obupale n'obwo obusigo obukwewanise mu mpale bw'osiba waggulu. Probably oyina weetaaga na penoscrotal drop, obwo obusigo bwo buli waggulu bw'otugga mu bupale obutakutuuka. Twetaaga kuyamba, you can reach out to us tubulongoose bukke wansi, tukuwe na advice bw'olina okwambala, oyambale nandaweyi ezikutuuka, oleke buteekako bizibu ate bw'onaafuna kansa wa testicles era ogambe nti regime ekusse. Please jangu tukuwe obuyambi. That is Dr. Kagabo Twaha. Toddamu sukisa kombonanga, toddamu kwogera ku linnya lyange nga obologa. Ekyo kiri kiriya, okitegedde bulungi mu kutegeera okutono kw'oba olina oba okungi. So Kagabo Twaha is me. Togenda kubeera kyendi ne bw'onaakola otya tosobola kwenkanya. Bw'oba ng'owulira olina ky'obuukamu owatankanamu, you can come and align your papers with mine when you compare. But anyway, how would you compare those papers of yours with mine? Mu lulimi lwa pikipiki ffe bwe tuba tureesinga tokwata bisisi bibiri n'ogigeza na sisi 10. So ndi sisi 10, oba oyagala mweyalininge mwenna mbasobola that side, mwenna mujje tudisikasinge ku bintu ebyo. Naye bwe oyinamu ekizibu, nze nga bwe ndaba ng'olina region ekutawaanya mu mutwe, you will come out ojja kugijjamu osobole okutegeera, osobole okubeera nga odda. You can't be jumping on everybody ssenyonyi, naye n'okubonaabona ennyo bannange mu bulamu nakyo kibi. Kibi nnyo. You cannot be me ssenyonyi and you will never. Okay? I've lived a story career gy'otagenda kubeera. Kitegedde bulungi. So ekyo, stay informed, and it should be the last time you talk about my name in denigration. The only way gye nkuwa okwogera ku linnya lyange ng'ompaana. If you can't do that, please have your mouth gagged. Bw'oba tosobodde, that diarrhea gy'olina mu kamwa, ekiddukano mu kamwa ekyokwogera bujampinga buli omu, kirina okujjanjabibwa. Tujja kukuyamba osobole okutereera. Alright. Nzize okuddamu ku nsonga z'omukulu Joel Ssennyonyi Biseekezi. Yo yabadde mabegako awo ne pressure ng'annyonnyolako ku byakoze, naye n'agezaako okunjogerako mu ngeri ey'akamanyiiro nga yeebuuza oba ndi musawo Muganda oba ndi musawo kitabitegeera. Naye njagala omutegeeza olwaleero Joel nti nze ndi musawo gwe bayita omutendeke, era omusawo yakuguka mu kulongoosa. So ekyo njagala okimanye mukulu Joel. Naye njagala era okutegeeza nti olina okwetereeza, kubanga nze nga bwe nkulaba olina okwawula okwogera n'okusesema, kuba olumu ndaba osesema nnyo, kubanga mukimanyi nti omuntu bw'ayogera bamuddamu oba oluusi ne boogera naye, naye bw'asesema bamubonereza ne bamuwa ebibonerezo baga nti ky'okoze si kituufu. So ndaba nga gwe wabadde osesema. Ekyo era njagala okomye akamanyiiro ku linnya lyange, naddala bwe bikwata ku mirimu gyange n'obuyigirize. Joel Ssennyonyi olina okimanya nti ne bw'onaabeera otya emyaka 10 million years tosobola kubeera nga nze. You cannot. Bye nasoma biri very pristine and clear, si byakugattagatta. Okay? Ekyo olina okimanya nti si bwe tokola bukozi ti bachelors mu science, business science, n'ojja n'obuuka n'okola law n'ebirala. No, ddayo ate eky'omukisa omulungi, nze simanyi na kumanya oba ki, era bannaaye omuntu omukolimire aba mukolimire. Oyina department nnamba eya research bakuyambeko okumanyanga biki abantu kye bali. So njagala okimanye olwaleero nti Dr. Kagabo Twaha is a surgeon. So si ebyo by'olowooza nti ojja kgenda ng'oyogera ku bantu yogera. Ebyange si bigatte, bituufu, ate tosobola bibeera. Tebiriiko na insha Allah nti Katonda bw'anaaba ayagadde, because you can't be that. Ekyo njagala okimanye, era
erinnya lyange olina ddyogerako ng'ompaana, oba tompaana liveeko kubanga bingi nnyo. So you can't be an atractopedarium ng'oyogera ku buli kimu. Maybe ndowooza nze nga bwe ndaba olabika olina n'ekizibu ku mutwe because abantu aboogerayogera ku buli kimu tukimanyi nti baba balina ebizibu ku mutwe, probably balina manic disorders, attention deficit, hyperactive disorders. Sijja kugamba nti olina autism kubanga ogera naye oyinza okuwaliza n'okulowooza nti naako mwekali kuba ndaba engeri gy'okenena. So weesonyiwe erinnya lya Kagabo Twaha. Obeera mu gabetoko zammwe ezo ze mbeeramu, Bubble Dash, Twaddle Talks, togezaako kunteekamu naddala mu ebyo. You can never be me, and even if it is a million years. I've been here, I've lived a storied career mu by'obusawo bwange, so si byange bya kupangapanga. Please weetereze. Naye nze nga bwe nkulaba olabika ojja kwetaaga take time and humble to psychiatric units bakuyambeko, because kirabika nti oyogera nnyo buli kimu. Ate tukimanyi ffe mu busawo nti omuntu ayogerayogera ku bintu byatasobodde na kumanyako, probably aba alina ekizibu ekimutawaanya, ojja kuyambibwa. Njagala stay informed, kozesa department ye kuyambeko okuwa abantu abalala ekitiibwa, most especially the person of Dr. Kagabo Twaha. Okitegeere nti bw'obanga oyina by'ologootana, please don't come, and most especially bwe kiba nga kizze profession yange, tojja kujja nga woobawooba obupale n'obwo obusigo obukwewanise mu mpale bw'osiba waggulu. Probably oyina weetaaga na penoscrotal drop, obwo obusigo bwo buli waggulu bw'otugga mu bupale obutakutuuka. Twetaaga kuyamba, you can reach out to us tubulongoose bukke wansi, tukuwe na advice bw'olina okwambala, oyambale nandaweyo ezikutuuka, oleke buteekako bizibu ate bw'onaafuna kansa wa testicles era ogambe nti regimu ekusse. Please jangu tukuwe obuyambi. That is Dr. Kagabo Twaha. Toddamu sukisa kombonanga, toddamu kwogera ku linnya lyange nga obologa.